Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kuku Antugenda Brown. For starters, mpuliriza mu katono. Nze nno nina ekinumidde ebbanga naye nzikiriza nti addressingiriwa kyekiriwa bannaddiini mpaka mukwano gwammwe egenda kubeera warning nga yesosa ate nga yesembye mu bibinja byammwe bannaddiini tugenda kubasala mujje mundu nsowooza sammwe esenjawulo ez'ebyobufuzi revolution mujje ekyezo njala kwongera kubakakasa nkyukakyuka omukulembeze waffe senga tetumanyiiko lwe baasiramuka abantu bamwe tetumanyiiko lwe baasiramuka mumuwe ekitiibwa kuba ababawadde ekitiibwa ndowooza tetwamanya bumanya mutima mubi olunaku lwe baatoola shahada temwogera bwenti obadde okimanyi nti bwokwata omwana omuchina nga bazadde be bombi bachina n'omujja echina n'omukuliza mu famire ey'emasaka omwana oyo akula talina kyamanyi kuba china ate akula ayogera luganda perekecha obadde okimanyi nti bwokwata omwana omuwalabu n'omujja mu nsi yaabwe n'omutwala e uganda eruweero akula talina kyamanyi ku bawalabu n'eyo ensi n'oluwalabu abatalumanyi obadde okimanyi nti bwokwata omwana omuzungu mu amerika mu ngereza nga bazadde be bonna bangereza n'omutwala e bufirika uganda n'omutwala ekyamate akula tamanyi kyamanyi ku bazungu wadde nga skin color ebeera ekyali myufu kitegeeza ki kitegeeza mu humankind oba omuntu yenna nga azze ku nsi ajjanga essimu empya nga teyina kyeyina ku mutwe gwayo ebisigadde babiprogrammingako buprogrammings oteekako olulimi oteekako kyoyagala buli kimu okiteekako obuteesi kitegeeza ntugenda okujja ku nsi kuno buli omu aba talina waagwa oba ogwa mu kintu ekya nti wabeereyo dna y'omuzadde oba ey'abazadde abakuzaala ye yokka ebeera eri mu mubiri naye wano wabeera free nga tekuli kiriko so mbufunze gwe munnaddiini ayeeyo nga tonnatukuba nnyo ddiini yo ndi wano okujjukiza nti ozaalibwa toyina ddiini ozaalibwa toyina ggwanga era nga toyagala kumanya ebisigadde babikuprogramminga mu programmings ng'okula mu bufunze omuntu yenna abeera n'omukisa okubeera naawe ng'ozaalibwa yatandika okuprogrammingamu kyonna kyalowooza nti kyekikugwana ffenna tuli kyetuli olunaku olwaleero si by choice wabula waliwo abaatukyuzingira okubeera kyetwafuuka abasinga ku ffe tuvayoletinze kyebaayagala tube nga tumaze okukula ne tutandika okutegeera wabula ate abasinga kumu abali abakaayana abakuba endere babakyuzingira kyemwafuuka olunaku olwaleero kankutwaleko mu facts eziri evident bwenjogerera olunaku olwaleero humankind by estimate or by estimation tuyinza okuba tuli billions 8 n'obukadde nga 10 ngamba population y'omuntu mu nsi on the earth ulirizaamu katono ku billions 8 n'obukadde nga 10 Christianity etwalako billions 2 n'obukadde nga 4 ompuliriza Islam etwalako billions 2 Hinduism etwalako billion 1 n'obukadde 2 Buddhism etwalako obukadde 5 Sikhism etwalako obukadde 3 Judaism etwalako obukadde 15 Baha Faith etwalako obukadde 8 Jainism eyo nayo nzikiriza etwalako obukadde 4 Shinto etwalako obukadde 4 Toyaism oba Daoism netwalako miliyoni 12 wantu beera twogera Bachina n'abasigadde kitegeeza bw'ogatta enzikiriza zonna eziri ku mu earth oku universe wano earth zikola just ebintu 6.5 biliyoni zikola obuwumbi 6 n'ekitundu kansoke nyambeko bannange abakristaayo kati ate Christianity abali billions 2 n'obukadde 4 abakatuliki o Catholic Church bonango bagasse abeetematemamu abakatuliki ab'enjawulo bakola ebitundu 5 ku buli 10 ku biliyoni 2 n'obukadde 4 Protestantism kwata Anglican Church kwata Evangelical Church
ne Pentecostal churches zonna ng'obagasse bakola 37% ku billions 2 n'obukadde 4. Orthodox ku Christianity ku billions 2 n'obukadde 4 twalako 12%. Abasigadde ba Mormonism, ba Josiah, Jehovah Witness, ba Independence n'abasigadde ne batwala ka percentage akasigadde. Wabula wano wali ekyewuunyisa, omulokole agwa mu 37% ku billions 2 n'obukadde 4 ali convinced era ali sure nti Katonda we agenda kutta abasigadde bonna amutaase yagende mu kyekimu eri baganda baffe abasiraamu nabo bali convinced nti billions 2 estimate y'abayisiraamu bali mu nsi yonna mwera Katonda waabwe agenda kuwokya billions 6 ezisigadde zonna mu Geyeena bo abataaseewo. Kyekimu eri abakatoliki abali around billioni 1 n'emitwalo ne miliyoni nga 38 ku population yaabwe ey'abakristaayo ya billions 2 n'obukadde 4 nabo bali convinced nti Katonda waabwe agenda kutaasaawo billioni 1 ne miliyoni 38 billions ezisigadde zonna zookye era zigenda mu muliro. Mpulirizamu Katonda, mukkiriza Buganda tunayingira mu social revolution, tetunayagala kubalumba, tetunayagala kukwata ku kino kye bayita mental slavery. Kyoyagala okuŋŋamba oli convinced ekimala omukristaayo nti gwe obuyita mu bayibuli yo yonna Katonda ajjudde ekisa n'okwagala. Talinayo mutume gwe yali asobola kulondawo ku lukalu lwa Afirika abuulire bafirika banne amawulire amalungi aga Kristo oba ag'eggulu, era nawe oyagala kummatiza ow'enzikiza y'Ekiyisiraamu nti tewaliyo sekyagaba ne nalumansi. Katonda bwe oyagala ennyo gwe yali asobola kukozesa kumumanyisa nti gy'ali yalina kuyita mu ggwanga ddala nga n'olulimi lulala. Kyoyagala okuŋŋamba nti mu nzikiriza zonna z'olaba eziri muwo olunaku olwaleero, muffe Abafirika tewaliwo Katonda gwe yali asobola kwogera naye. Mu Bafirika bonna enzikiriza yo esibuke mu kitundu mwova. Abaava ebunaayira n'ewala be balina okuleeta amawulire amalungi aga Katonda, Katonda yali tasobola kwogera na muntu yenna ku lukalu lwa Afirika. Ku kyonna kyokkirizaamu olunaku olwaleero oli convinced nti gwe kyokkiririzaamu ye Katonda omutuufu, nti era mmwe ba minority Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, mmwe bagenda oyingiza eggulu, abasigadde bonna abookye. Wulirizamu Katonda, mental slavery ekya existinga. Sokoddeyo video yetandikidde, bakuzaala tolina woogwa nga tolina kyokkiririzaamu. Byonna byokkirizaamu olunaku olwaleero biprogramming ku memory yo baateekako biteeke. Video eggwa bweti, mweyambe temutuyingira, temuyingira omukulembeze waffe, temuyingira revolution, kubanga bwe tunaakwata ku kye bayita okutaasa endowooza y'Omufirika, endowooza y'Omunnayuganda, bwe tunaatandika okusumulula wano bizinensi zammwe zijja ggwa ekigo. Kyonna kye mukkiririzaamu kijja ggwa. Musooke mutuleke tujjeko Museveni, then oluvannyuma tuyingire wano mu kye bayita social revolution. Wamma teweerabira gwali eyo, ffe tukukkiriza, kkiriza byonna byokkiririzaamu. Londa bwoti 2:26 kalonde, beerawo kakuume, kalondoole ate kabanje ye 2:26. Saluti.